Ebitongole ebikuumaddembe byongedde okunyweza ebyokwerinda nga eggwanga lyetegekera okulayiza omukulembeze w'eggwanga. Poliisi n'amagye olwaleero balabudde abaagala okukola effujjo ku lunaku lw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga. Weewaawo tulabye bingi naye olunaku olwaleero katusuubire nti ku luno wanaabawo ekyenjawulo ekikolebwa. Sarah Nakandi abaddeyo katuwa ebisingako ku ebyo. Bakulu okuva mu bitongole ebikuumaddembe omuli poliisi, amagye nga kw'otadde n'ekitongole ky'amakomera olwaleero birambuludde ku ngeri ebyokwerinda gye bigenda okunywezebwamu ku lunaku mulindwa nga luno olunaku lwe lwokusatu. Ye Colonel Deo Akiki nga yamyuka omwogezi w'amagye mu ggwanga agamba ab'ebyokwerinda bateekeddwa okukuuma emirembe mu ggwanga ku lunaku olw'okulayira era amagye okuli agakuuma omukulembeze w'eggwanga ag'oku ttaka n'ag'omu bbanga gakwenyigira mu mirimu gino. Obusagiki obwannamaddala nga tukozesa obukugu bwaffe mu byokwerinda nga tukozesa elements zaffe oba ebitongole byaffe byonna okuva mu services ez'enjawulo nga mwe muli Uganda People's Defence Air Force, Land Force ne Special Force. Abo bonna abeetegese okutabangula emirembe gy'eggwanga, Akiki agamba abamu ku bo bamaze dde okukwatibwa era nga bakwongera okukwata abalala wekyetaagisibwa nga wano wasinzidde n'asaba Bannayuganda obuteetaba mu bikolwa bimenya amateeka. Okukwatibwa okw'abantu abatonotono abadde bagezaako okutaataaganya emikolo gino era okukwatibwa kuno kujja kugenda mu maaso kasita aba security balaba nti oyina ekirowoozo ekibi ekitalimu omutima omulungi. Ye Fred Enanga nga ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba bakitegeddeko nti waliwo ayagala okwerayiza ku lunaku lwe lumu eyiganga wabula onalabuddwa ku kikolwa kino. Parallel and legitimate swearing in ceremony in one of the hotels in Iganga. Of course, this is information that is available. All aware of the presidential candidate who continues, together with some of the supporters, to declare himself as the president-elect, one whose win was actually robbed. But we want to remind him and his supporters that the voices of the electorate were clearly heard. He's therefore not the legitimate or the duly elected president of the people of Uganda. Enanga era yongeddeko nti ku lunaku olwo ebyokwerinda naddala mu nzigotta z'ekibuga Kampala byakubeera gguluggulu ng'era n'abamu ku bakugu baabwe bakubeera ku mitimbagano okulaba abagikozesa obubi mu kulayiza President Museveni. The agencies are well prepared, but of course our security threat assessment remains active and continuous. Any judicial officer, organizers, media houses that will participate in covering the illegitimate parallel swearing-in ceremony, let it be in Iganga or in any other places, should prepare to face the consequences, because these are acts of impunity that must stop in exchange for rule of law. Sarah Nakandi, ACTV Select Enjawulo. Abakozi b'effujjo mweteeketeeke n'abasirikale beetegefu okuba nga babakwata ku nkoona. Nonno bwe tweyongerayo era nga tugenda mu maaso ne select ey'enjawulo. Enteekateeka z'okulayiza omukulembeze w'eggwanga nga zikyagendera ddala mu maaso, omudduumizi wa poliisi ey'oku nguudo Norman Musinga afulumizza enteekateeka ze batambulirako ze bagenda okuba nga batunuulira mu kutegeka enguudo nga enguudo ezimu zigenda kuba nga ziggalwa ku lunaku olwo omukulembeze w'eggwanga lwagenda okuba nga alayizibwa. Sarah katuwa ebisingako kuba yabaddeyo. Ng'ebula olunaku lumu lwokka omukulembeze w'eggwanga omujja Yoweri Habura Kaguta Museveni ng'ono yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January ku ntandikwa y'omwezi guno enteekateeka ez'okumulayiza ku kisaawe Kollo zigenda mu maaso nga Museveni agenda kulayizibwa ku bukulembeze bw'eggwanga ekisanja eky'omusanvu. Bino byonna nga biri bityo yo poliisi y'oku nguudo olwaleero efulumizza enteekateeka ezigenda okugobererwa ku luguudo ku lunaku olwokusatu nga bino byanjuddwa omuduumizi wa poliisi ey'oku nguudo mu Kampala n'emiriraano Norman Musinga nga bwe kiri nti omukolo guno gugenda kwetabwako abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo oluguudo oluva ku kisaawe Entebbe lwakutataaganyizibwa. From African Union member states, the ambassadors, local and foreign dignitaries
are expected to attend the ceremony. There will be traffic disruptions along Entebbe Road and in most of the routes leading to Kololo ceremonial grounds. Oluguudo lwa Kampala n'olwa Jinja Road za kusigala nga zikolanga bulijjo ate oluguudo oludde Kololo abagenyi bokka abayite abalina zisitiika be bajja okukkirizibwa okuluyitako ng'ate bo abakungu abalina sitiika bakozesa oluguudo lwa John Bihaho olwa Acacia Avenue Lower Kololo Terrace nga bano baakupaakinga ku Hotel Africana. And foreign dignitaries are expected to attend the ceremony. There will be traffic disruptions along Entebbe Road and in most of the routes leading to Kololo ceremonial grounds will have restricted access. Only invited guests with stickers will have access to their designated parking areas. Bo abakozi b'emirimu bayite aba service provider abalina zistika bakuyita ku luguudo lwa Wampewo Avenue okuli ab'ebyokwerinda ab'amawulire abazimya moto ng'oluguudo lwa John Bihaho Road Acacia Avenue lwa kugalibwa ku bitaala bya golf course paka ku bitaala bya Fairway ng'abaagala okuyita ku John Bihaho Road bakuyita Kamocha paka ku nkulungo y'emulago. Vehicles belonging to service providers with stickers will access the venue through Wampewo Avenue and park at the eastern corner of the grounds. Bo bannayuganda ababeera Kololo abatayitiddwa ku mukolo bakuyita ku Upper Kololo York Terrace paka ku luguudo lwa Jinja Road Wampewo Avenue yakubeera one way paka ng'omukolo guwedde. Kololo residents unrelated to the function will be diverted at Upper Kololo York Terrace and join Ancha Road, Jinja Road to access the city. Ebimotoka ebitwala amafuta si bya kukkirizibwa kuyita mu kibuga nga biteekeddwa kuyita ku luguudo lwa Northern Bypass. Boda si za kukkirizibwa ku makubo aganaabagaggaddwa ate zo boda ezinaasimba ku makubo za kutwalibwa ku poliisi ya Jinja Road. Wampewo roundabout, as you proceed towards the traffic lights, it will be one way as you are coming in. Don't expect to drop the person, you want to make a U-turn and then you go back. No way. It's not allowed. Vehicles parked or abandoned by roadside will be towed away to Jinja Road police station at owner's cost and inconvenience. Abaka abalonde bakugenda ku Parliament ng'awo bbaasi we zinaabajja zibatwale ku kisaawe Kololo. Sarah Nakandi, STV.